Croxatura Sabitino, Dr. Kizza Besigye ne Obed Lutale balabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu Emmanuel Baguma okusaba okuyimbulwa nga beesigama ku bbanga bano lye baakamala mu nkomyo erisukka mu nnaku 180 eziragirwa. Bannamateeka ba Besigye nga bakulembeddwamu Martha Karua, Frederick Mpanga ne Elias Lukwago baalaga omulamuzi obukakafu obw'enkukunala obukakasa nti bano bawangadde kwa limanda okuva nga 24 Novemba wa 2024 lwe baasimbibwa mu kkooti y'amagye oluvannyuma lw'okukwatibwa mu ggwanga ly'e Kenya. Kyokka omuwabi Richard Birivumbuka yalinnya mu kuyaayana kwa bano bwe yategeeza nti Dr. Besigye si mwesigwa nga singa ateebwa ayinza obutadda mu kkooti kweyanjula ate ayinza n'okutandika okutiisatiisa abanamwako obujulizi nga kw'otadde n'okuddamu okwenyigira mu kuzza emisango emirala. Kati olw'eggulo olwaleero omulamuzi Baguma aweereza bannamateeka ba Besigye ne Lutale ensala ye mu musango guno nagoba okusaba kwe mwategeereza nga Besigye bw'atannaba kuweza nnaku bano ze boogerako mu nkomyo. Mu nsala ye Baguma asabye bannamateeka ba Besigye okwewala okulowooza ku kirala kyonna wabula obwongo babuteeke ku ngeri gye bagenda okwoza omusango ogw'okulya mu nsi olukwe n'okusekeeterera gavumenti bano gwe bavunaanibwa. Ensala eno erese bannamateeka ba Besigye ne Lutale kw'ossa bannakibiina ki PFF nga basobeddwa. Mukulu Emmanuel Baguma akimanyi bulungi nti eruzira batwalayo bantu bayise mu kkooti. Si police station, si police post, okujjako ng'ayagala tugamba nti ebiseera ebyo Dr. Besigye yali mu safe house eruzira maximum prison nga ya safe house. Ne bw'abanga yali ruzira ng'ali ku remand. Ennaku ezo oba olina okuzibala. Kino we kijjidde nga bano baateekayo okusaba okulala kkooti okuyimbula Besigye ne Lutale kyokka nga nakwo kuli mu maaso g'omulamuzi y'omu Emmanuel Baguma. Lukwago ategeezezza nga bwe bagenda okusisinkana abavunaanwa okusalawo ekiddako. Tugenda kutuula ne bannamateeka, tutuule n'ekibiina wano abakulembeze ne Dr. Besigye n'Obed tugenda kwogera nabo. Tulowooza nti tetwetaaga kuddayo wa mwami Baguma kuba tulinayo bail application endala. Mujjukire eno yegenda okuba eyokusatu. Twasooka eri eyasooka ewa Comfort Kanya, eno eyokubiri yabadde wa Baguma. Kakati ffe tusaba nti eyokusatu already yagifikisinze maaso ge. Tumusaba nti alaze ekyekubiira, alaze nti amateeka tajja gataputa mu bwenkanya, era tugenda kusaba abakulembera kkooti nti yo fayiro munnaye giveemu. Mu kubala okwangu Besigye ne munne Lutale bakunukkiriza okweza emyezi 8 nga bali mu nkomyo okuva lwe baakwatibwa ku nkomerero ya Desemba w'omwaka oguwedde.